Marie abuuza, how long should a relationship or dating take? Waliyo obufumbo bwatandika ng'okudeetinga kututte emyezi 3 naye nga kati abantu abo bakyali bonna. Waliyo relationships oba obufumbo nga dating yaabwe yatwala omwezi gumu naye nga kati bakyali bonna. Waliyo abalala nga badeetinze okumala emyaka 3 nga tebannafumbiriganwa naye obufumbo bwabwe ne butamala na myaka 5. Ebbanga lye tudeetinga liyinza obutabeera kkulu nnyo, naye ekinyusa ekiri mu kudeetinga kwaffe. Abantu abamu basobola okudeetingira ebbanga eppanvu kubanga bali siromukko mu kutegeera omuntu, naye ate abalala bayinza okukozesa ebbanga ettono ennyo ne beetegereza omuntu ne bamwekenenya bulungi nnyo ne bagamba ddala ono ye mutuufu. Omuntu oluvannyuma lw'emyezi 3 gyokka n'akakasa nti ono ye muntu omutuufu, era ne babeera mu bufumbo ne buwangaala. N'olwekyo gwayingira mu dating omanyi kiki ekikutwala mu kudeetinga, omanyi ekintu ekituufu ky'onoonya mu dating, biki by'ogenda okunoonya mu muntu ono, oba just oyingira dating ng'olina eno enjogera egamba katulabe gye kinaalaga. Bw'oba omanyi okudeetinga omanyi ne kyonoonya, togenda kwesitinga nnyo budde. Nga n'omuntu gw'ogezaako okudeetinga naye amanyi kyayagala kyanoonya, temugenda kumala budde. Mwembi bwe muba nga temumanyi kye munoonya, muli awo aga naaga, mugenda kwonoona time nnene nnyo. Awo bwentyo bwe nnyinza okuddamu ekibuuzo kyo Marie, nti ebbanga lye mudeetinga liyinza obutabeera kkulu nnyo, naye omulamwa odeetinga with a purpose. Olina purpose y'okudeetinga. Omanyi ebintu by'onoonya mu kudeetinga kuno by'otagenda compromisingako, omanyi n'ebyo by'ogenda compromisingako. Bw'omanya by'ogenda compromisingako kikwanguyira, bw'omanya by'otagenda compromisingako era kikwanguyira. Lwaki? Kubanga omanyi nti bw'oba onoonya omuntu ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, abajja nga tebatiikinga bubokisi obwo, togenda bawa budde kumala time yaabwe. Olina omulamwa mu kudeetinga kwo.